Shafiki Kasasa abatuuze ba Kazangola gwe bakazaako erya Bigi entambula yakyuse nga byonna biva kutulugunyizibwa kwagamba okwamutuusiddwako ab'ebyokwerinda mu kulonda kwa jjo. Kasasa agamba yakwatiddwa abasibira mu ku ssaawa nga 5 ez'okumakya n'ateekebwa mu drone gye yasanze bannamawulire. TV ne Soroti awona nga tuli ku miggo mu drone kati oli Kasasa yagambye nti wa Soroti agamba Soroti wa bugingo omuntu waffe kati ne tutegeera tulinamu abamu be tulina ow'amawulire gaffe ne bwe tutalina ku amawulire gaffe. Oluvannyuma yalabidde awo ng'abamu ku babaka ne bammeeya nga nabo babayingizza. Mwabaddemu Walukaga, mwabaddemu MP Kayemba Solo, mwabaddemu ne Meeya w'Ekyeya Mutebi. Ffenna olwatuuse eri ffe tuli ba NUP ne batuyingiza mu safe house eyo. Nze ne Meeya w'Ekira twebasinze okuba emiggo. Wadde abantu abanga amazale museza NUP mu kitundu kino kya Kazangola Central. Babeetoolozza ebifo byatasobola kumanya ku bagamba baasibiddwa amaaso okutuusa essaawa 9 ogw'ekiro lwe baafunye gye babasuula. Badde oyingira mu drone badde bakusibirawo essaati ya NRM ku mutwe. Baatuuse ne banteeka wabwe ne bansikuma wabweru. Ogenda okulaba bwe bansikumye wabweru nga ndi Ntebe. Atulaze ebiwundu ku mikono mu lubuto n'obukongovulu obwazimbye byagamba ebyakubiddwa emizibu. Mulimu ababadde nga bo batufiirako bufiizi. Bateekamu ennyimba za Kyagulanyi ne bakuba. Teekako eza Kabaka ne bakuba. Ne Robert Wayibaala atulaze omukono ng'obulumi bumujigijja olw'abasajja ba drone. Ne batandika okukola ki okuba bukubi ne bankwasa omukono kiraba bullet ne kinkuba. Zubairi Kavumanga yamyuka ssentebe w'ekyalo Kazangola agamba yafibye okukubirira ku mbeera era ng'abasibira mu bwe babanga abawulidde kyagamba ne bamala ne bakola birala. Waliwo omugwe bakwatidde wali lumuyita Bigi nengezaako okumubajjako ne bambuuza ne bagamba banenze chairman wano ne bagamba chairman namunagani ne bamunzijjako kale wano ne bandaga nti bamutadde batuuse wali ne wabaweeyo amadde mabega n'amusongako bw'ati ne bamukwata ne bamutwala. Ne gye buli eno akyebuuza ekyatanudde abandi badde abakuumaddembe ate okwonoona embeera eyabadde mu nteeko. Ne bajja mu bantu abateredde bazze ku ssaawa 4 ng'abantu bateredde balonda tewali kizibu kyonna ne batandika okwekyanga okukwata abantu. Ekirala ekyewuunyisa omukulembeze ono kwe kuba nti okulonda kwabadde kumpi kuwedde ng'ekisigalidde kusitula bululu kubongerayo ab'ebyokwerinda ne bongera okusajjula embeera. Nze bulungi nga n'abaana teri wadde ayomba wadde akola ki. Ffe tukulembera ekyalo tukikontrolinze bulungi. Nabadde nyimiridde bwe nti ku muti wali omusajja najja bwe yajjeeko diara fomu ku mwana n'asamba ekibokisi n'akikubamu essasi. Awo olutalo we lwatandikidde. Ne batandika okukwata amabokisi nga bayuza bululu ne bayuza obululu. Zubairi Kavuma yakenze mangu nti embeera esajjuse era ng'alabira ddala bagenda kumuyoola n'asala ag'enkolwa g'atubuulidde agaabuzaabuzizza ababadde bamuwenja. Naye tebansinga magezi nabalemye nze tebankutte. Ne batandika okubuuza musiraamu yiko wapi nga babuuza nze ne neewogomba bwe nti ensikofiira n'enjijjako wallahi n'enjijjako mu kisiibo kino n'enjijjako enkofiira yange n'ensooka ntambula kiyaaye n'entambula n'enfuluma n'engenda. Abatuuze batubuulidde ensonga ze bateebereza ezaaleetedde embeera eno okusajjuka. Ekigendererwa ekyo kubanga badde bakimanyi nti balina abantu bagenda osindika olweggulo osamba bokisi kati nga bajjamu abanaasobola oziyiza abanaasamba bokisi. Naye ekyo kyonna kyavudde ku batuuze ba Kazangola ababadde bawagire ow'NRM okulaba nga ow'NRM teyawangudde. NRM ekawempe eryalamu oba nga alidde embizi tetujagala tetwagala mazima na bwenkanya era ndooza bakitegedde. Ensangi zino kumpi buli muntu yafuuka munnamawulire. Ffe gye twafuumuddwa oluvannyuma lw'okuwuttula emigoba nte abatuuze mu ngeri yaabwe buli alina essimu eseereza yabadde akwatayo ky'asobola. Basoose kutulaga katambi akaaba asambye obusanduuko. Nakujuzaamu eno ne tumuteeka ku nninga n'abiteekamu n'ata closinga ffe ne tuclosinga nakyo. Baatukkiriza bulungi etandika obbubala kati kye bakoze ne bakwata ebivubuka ebyefujjo ne babiwa ssente bijje mu Kazangola wano biyiwe bokisi z'obululu. We balabye ng'ebyo biganye batandika okukuba buli kiramu ne bakozesa abaana baffe bennyini enzaalo eyawana abamu wana batumanyi ne batandika otuwaayo
nti oyo n'oli ne batandika owamba abaana bakwata era abamu lwakuba ntwebereddemu nnyo kati akawungeezi ng'obwe butandise baliwo abasirikale bagenze olaba ebyayo byabwe biremereddwa bo bennyini ne bajja omu n'akuba ekibokisi awo yasuse kubuuza omuwala alondesa n'amugamba ze zino dyalafa omukandabeko n'azimukwakulako omulundi gumu n'aziyuza n'akuba tteka ekibokisi. Oluvannyuma akatambi kalaga nga n'abatuuze ababadde bakwata baatwaliddwa Ntyagi. Tugenda kubalwanyisa tugenda balabisa mu buli mbeera babadde bamanyi kamera zammwe zokka ze ziriwo naye kamera twazitaddewo ez'essimu zaffe. Bwe butyo obululu akazangola tebwabaliddwa era abatuuze tusanze obukonge banaatera okubukumisa sigiri. Ab'omwangola bagamba embeera bwe kiba nti egenda kubeera etyo waakiri ebyokulonda biveewo. Bakwasiza Allah yamanyi kubanga ebyokulonda gavumenti bwe batayagala byakulonda eyagala ki lwaki ebiteekawo bagambe bugambi nti gavumenti esazeewo okulonda kujja kubeerangawo mu myaka 5 abantu bakimanye nti omuntu ajja kumalanga kufa bateekewo omulala tujja kuba bulungi abantu tebaagala nnyo byakulonda byabwe. Mujjeewo message y'okulonda eyo gye musiba abantu abazungu abo mubalage nti mulina demokrasiya mubijjeewo. Naffe bannamawulire batunenyeza obutabeera na mugongo buli kiseera okubeera nga tukubwa emigga emirala ne bagikuba ettaka oluvaawo ne batuwulira nti tuli mu kusamba nabo omupiira gwa mukwano ne wayita mbale ne baddamu okutuligita. Mwe mwebeereremu wano weni TV bamukubye bamuyingirizaawo nga ntunula bwe nti abamu babaleese n'ebigoye nowasolo babisudde awo naye ekintu ekyo abamawulire mwekalakaaseeko mugambe ebya gavumenti tetuddamu kubikwata. Patrick Ssenyondo, NTV Kusaawe emu.